bwetwogerera mwana mulenzi amanyikiddwa nga MC Cuts ebibye birabika si birungi wamu ne Fie musajja ono oba mukulu ono mweraliikirivu ku mbeera Fie gy'alimu olw'ensonga nti Fie abasinga obungi mumumanyi mabegakawo yali abattlinga ne drugs yali abattlinga n'ebintu ebyenjawulo stress na buli kimu and right about now embeera bambi ya mwana mwala ono Fie erabikira ddala nti si nnungi ekintu kyeyongedde omutabukako ebintu embeera si nnungi kwegamba bamututeko mu rehab naye waliwo ekitali kituufu obulamu bwa Fie kwegamba obulamu tebutambulira ddala bulungi ku side ye n'olw'ensonga eyo Cuts ali mu bweraliikirivu agamba maama w'omwana we embeera gy'alimu emweraliikiriza kwegamba tateredde obulamu tebumutambulira mweraliikirivu nnyo okubanga maama w'omwana we ali mu mbeera eyo cause teri muntu yandyagadde ate okubanga omwana we afuuka mulekwa kati n'olw'ensonga eyo Cuts zezimu ku nsonga ezimweraliikiriza ennyo okuba nti mwana muwala oba maama w'omwana we amanyikiddwa nga Fie omuyimbi ono ebintu by'enjaye bino ebintu by'enjaye mu bayimbi bifuuse enjaye olaba omuyimbi bambi abanga agezaako okustabilizinga n'okudda okola comeback njaye ne musanyawo simanyi lwaki abayimbi enjaye eno bambi tetugezaako givaako mpola mpola n'obutajesembereza abaana batabali abayimbi ng'oyingirira ensiike y'okuyimba ekintu ekikwatagana n'enjaye enjaye si ebikola bw'oba oli meant to be a star ojja beera star si njaye ate bw'oba oli meant okubeera omuyimbi ojja kuba muyimbi koze njaye si ekimala n'olw'ensonga eyo olaba abamu ku bayimbi ab'enjawulo tubalabyeko bestajja kumenya amannya naye nga abasinga obungi mubamanyi nti enjaye bajjeeko waya zivuddeko batabuse bakoze batya bwe kityo kwogera amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga jjukira nti oli ku Nekos TV amanya nze Original Benja subscribing muganda wange updates zonna ogenda bozifuna wano